ono omuyimbi Oscar yali mu big times gundi abadde mu mbeera nga teyagaza nga si nnungi. This gets back ku bayimbi abalabika obulungi like boys ng'ofaanana bulungi mubalenze olaba Oscar mu ssaga z'abaddemu si abadde alabika bulungi era agwa kuba n'abakyala bannakyeyombeke anti bali nga mumumpe mulabirire bamukolako emikolo nga bw'ali awo nga tolina kye wamukozeeko Oscar mu ndabika yeeyo bano abakazi bano basaagala musajja kummanyiira bamukolako emikolo n'abawulira yeerondera naddabiriza mumumpe mulabirire omwana wa ate only maaso ge gayina problem mu bizibu byonna byabadde ayitamu amaaso gabadde ki kawalagi kagalabika kagawalagi kagalabika aye bami nga lumu nambeera ya mpushing onoonya kyewebikka ne kibula so abayimbi abalenzi abali mu industry eno mukole nnyo ssente yagaye muno omwenge yaguvuddeko but ate I think tabaddeemu kikoola he's trying agezaako mu mbeera yonna gy'abaddemu abavuddeyo okumusapootinga mbadde nsaba muleme mufunirako obufunizi publicity lwansonga nti ekibi ekigenda okujja singa kano akasubisubi ke mutandise omuwa kafa ate agenda kuddayo ku zero kijate mukuba bubi nnyo esomadde nteesa mumuwe bye musobola okumanejinga mumuwe ekitono ekisobola okubeerawo like hopes zireme kwambuka nnyo ate atuuke kuba gari namuwulira nga alina ennyimba za kyandiro babbiri ze yayiiya ali neddoboozi eddungi beautiful mpuliddeko nti waliwo kampani yamuwadde photocopy yatandika egyo emirimu egiti egya printing and all that nze ndowooza actually is a good writer wabanga oba ng'akyabulina omanyi yes waliwo emirimu gy'owa omuntu asobola okubeezaawo obulamu bwe naye ate omuntu womuteeka mu layini y'ebyo by'akola kyeyali asobola okukola so musobola okumuwa studio n'abeerako awo olwakuba nti buzibu abayimbi ebyo babeera idle chances z'okuddayo ate eri zibeera nnyingi so but anyway bagezaako kuba nga fikisinga obulamu bwe nyoga okubaza omwana bamuyitaani bannaye erinnya wa gospel live Farouk Farouk gayinza yankubira essimu nali simumanyi naye Farouk yarespondinga ka this is who we have nzokuba bamungamba kwa big time nga simumanyi like 8 months ago naye kale ndowooza tukome nawa naye nga byebyo this is very nice hopefully bane tobeereyo ate newetta omusajja bagoba kutena ensene ku kisaawe tumalirize tubale tunoonya ensenene gye ziraga